Mpaka kuwulira bubi. Paka kukola kutya? Paka kuwulira bubi. Ennaku zino twafuna ogubinja mu Uganda. Baguyita oba paka kulumi oba paka kulaba nnaku. Paka kuwulira bubi. Gwaba na Uganda bannaffe. Gubinja gwabanyibanjaga baguyita paka kuwulira bubi. Akati paka kuwulira bubi oyo asobola okwetamya obulamu. Uganda Eyenkya. Olutalo lwa Bayibuli mukyalujjukira byempiseemu ebingi. Ne bankuba mu kooti ya Uganda. Ne bagamba nayo kya Bayibuli. Naye ng'ekizibu kiriwa. Kubaga nti bakulu ennyiriri nga ziggwamu. Ate si binyumyanga ndabika neekwese nyina Bayibuli zange ez'omuguwa eddalu. Mbinyumya oli mu nnyumba yo. Ne gamba tuula mu nju yo tosagaasagana. Tuninga Soloti TV, tuninga Soloti FM. Tubikule page ku page, tusome lunyiriri ku lunyiriri. Ogenda olabanga neezeewo mu nnyumba teziriimu. Oluno lwali luzibu. Lwali luzibu nnyo. Biseera ebyo wali waki Bishop Ntagali. Naye n'agenda ayimirira ku ennamirembe n'antagalirako laba gye yagwa. Yayina ebizibu ebimumala naye n'avaayo n'ajja ku byange. Nze byenjogerako byanyiriri kubula mu Bayibuli. Bwe ndiva mu nsi bino ebintu byonna bijja kukkirizibwa. Era singa nafanga 2 January. Singa bali mu kunjogerako buli wantu akasajja kabadde kajjayo bwino ne kamuteekaawo. Buli muntu yandyogedde twafiirwa omusajja ateeri antama. Bandyogedde entalo zonna z'ennwanyi olw'omwoyo. Abantu bakkiriza nabbi amaze kuvaawo goli wa mukisa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Ngambye eki. Abantu bakkiriza nabbi amaze genda. Ekyaviirako Musa okufa basajja mpaka zaabwe. Tebamukkiriza muno olunaku n'olu. Ne batuuka n'omubuuza naye ggwe Katonda ayogera naawe wekka. Mbwe yawulidde eddoboozi Katonda ayogera naawe wekka. Musa n'anyiiga. Kale Musa yafa. Uganda Eyenkya. Nkyali musumba wammwe. Era olw'okubanga ndi musumba wammwe, Mukama nsuubira okuggyayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo. So bw'oba olina ekimu ky'ekkumi oba olina ekiweebwayo kitegeke. Era Bayibuli etugamba nti tetuganyanga amafuta okukala. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai, yes, estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available. Osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba. Yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna. Era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata. Weetaaga musaveya, weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited. Gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali eweeru w'eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata bannaffe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala. Era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo. Asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face. Ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna. Beba Ebenezer Painters.
buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya mbaaniriza nnyo era nembeebaza okubeera nga mutwekuumiddeko ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya. Mwebale kubeera nga mutugoberera n'okutuwa feedback oba response ko bye tubaweereza. Nze muzzukulu wa Gabonga Moses Wamala. Abali mu diaspora mbeebazaamu nnyo akensuso olw'ensonga nti gye mwagenda okubeera nga mukuba ekyeyo n'okunoonya ekigulira amagala eddiba oluvannyuma lw'ewaka ebintu okugaana obutatambula bulungi. Mufissaawoko akadde ne mugoberera omukutu guno n'emikutu egy'abannamawulire emirala. Off your busy schedule kuba tubitegeera ebiri ku kyeyo teri kwebaka teri kutuula. It's always business, it's work every hour. Naye bwe mufuna akadde ne mugoberera program zino ze tubakolera back home banaitubeebaza mwebale kubeera nga mugoberera ne data n'obudde bwe muteekayo. It is really very nice. Era tukomyewo yet again mu podcast zaffe ez'enjawulo ze tubaweereza okuyita mu maloboozi. Era nnyongera okubajjukiza nti omwezi guno ogunaggwerako bakala ogwokusatu tujja kubeera nga tusobola okwogerezeganya n'abali mu diaspora ab'enjawulo nga tutandika ddala ne omwami Aloysius Matov Jr. ali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Toronto mu Canada. Era n'abalala tujja kubeera nga tubafuna podcast ez'enjawulo okuwulira ebirowoozo byammwe gye muwangalira nayo gye mwagenda okubeera nga munoonya ekigulira amagala eddiba. Nate ey'olwaleero tugenda kubeera nga tugiwa omutwe Teddy Bujjingo amezze Bujjingo oba Teddy amezze Bujjingo. Ey'olwaleero egenda kubeera nno kasavu kanyama bingi bye tugenda okubeera nga tubateeramu era weetaaga owulirize nnyo. Omukulu wa Aloysius Matov Jr. nate ndi naye era tugenda kubeera nga twogera ku bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga bw'abiraba ebirowoozo bye n'otukubira tooki mu ebyo bye tutalaba. Naye kansooke ndowooza muwe omukisa abalamuseeko ate oluvannyuma tugende buterevu mu show y'olwaleero. Tulina bingi ebiriwo bye tulina okubeera nga twalightingako. Era nsaba mutuwa amatu mugende mu maaso okubeera nga mutuwuliriza nga bulijjo. Ssebo omukulu obulamu buli butya eyo sooka onnamusize kubatuwuliriza tugende mu maaso ssebo. Nebaza Mukama Katonda atusobozesa okuwuliziganya byonna gye tusinziira abatulaba n'abatuwuliriza naffe yonna gye tuli naawe mukulu Wamala atuyunga ku etwandiyise amayengo kwe tuwuliganyiza. Yes sir. Eyanza nnyo neyanzeege. Njagala okwebaza mwenna abateekawo ka airtime webale nnyo mwebaye ddala. Mukama Katonda abawe omukisa era nsaba ayingire mu nsonga zammwe ezitannaba kuggwa aziyingiremu zitambule bulungi. Yes sir. Nze mutaano wa Mbeka Aloysius Matov Jr. nyongera okubeebaza n'okubabuuzaako yonna gye musinziira. Mukama Katonda abeere nammwe muwulirize bulungi byonna gye tugenda. Weewaawo ye mukulu Aloysius Matov Jr. mutabani wa Mbega wetubeera ffenna naye nyongera okujjukiza gwa ayagala okugoberera episode zonna oba podcast zonna eza omukulu Aloysius Matov Bukya kuva bwe yagenda mu ggwanga erya Canada osobola okuyita ku mukutu guno gwennyini ogwa Uganda Eyenkya mu playlists oba playlist eza omunnyo oguweddemu ensa mujja okubeera nga ozifuna. Naye olwaleero njagala tutandike bwe tuti. Waliwo omukulu eyavuddeyo ng'alaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu BobiWine president w'ekibiina ky'NUP nti ayagala nnyo amalwaliro naye engeri gy'ayitibwa president kyandibadde kya mpisa era kyanjawulo okuvayo ye kennyini n'atulaga nti ettaka lyalina eddene ery'ebusaabala yanditutereddeko eddwaliro. Ensonga eyo tetwandijogeddeko naye eri critical nnyo. Ndowooza waliwo abantu abeetaaga okusomesebwa n'okuyigirizibwa. Naye Matovu nga sinafuna ndowooza waliwo omukulu yagenze n'alaba ne president ayimba mu maaso ga president Gravity omutujju ge mannya gaaga kola ensimbi era
njagala okuterako eddoboozi abantu baliwulire bulungi bwe yasinkanye president bye yayogedde. Omukulu omuyimbi Gravity omutujjunga yabadde ayimba nno ku mukolo president gwe yaddeko ekololo sabbiiti eno naye ebyo ebya proceedings to that yakutte emmotoka n'ateekako omusenyu n'obusa bwa seminti bubiri n'abutwala ku mulyango gwa One Love beach ya BobiWine nga agamba nti ye alaba ettaka eryo eddene lyandigwanidde okuzimbibwako eddwaliro lyaga nti gavumenti tekoze sebo bw'ojoga ensanafu ate totolamu ntuule kankubulira ebintu biringa bibiri kale kantandike bwenti bannange omutwe gw'olwaleero Bujjingo amegeddwa oba tugaye nti no Teddy Naluswa amezze Bujjingo oba Teddy amezze Bujjingo naye kale katusooke tujjawo buno obutonotono ate oluvannyuma tukomewo kutwe. Yes, sir. Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency BobiWine, President wa NUP, bwe yayingira ebyobufuzi ng'avudde ku One Love Beach ng'amaze okukola sho gye wandiise eyakyalenga eyasembayo n'ayimba mu nkuuka ne batamuddamu mumukkiriza kuddamu kuyimba mu Uganda. Abayimbi bo baali basanyuka nga balowooza nti kati bagenda kufuna bookings nnyingi nnyo olw'ensonga nti ye Kyagulanyi Ssentamu avudde mu picture eyandibadde atwala Kyagulanyi agenda kutwala nze ne basanyuka ne bajaganya naye nga beerabidde nti bw'atabeera mu competition ate nabo kibakosa bw'atabeera ku stage ti nabo bennyini ng'abayimbi kiwewusa oba kiwewula music waabwe ne bookings zaabwe n'ettutumu lyabwe mu general public. Yes. Kati kantandikire wano ku bwekugambidde nti nno bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Omuntu gwe bayita omukulembeze alengera wala okusinga baakulembera. Omukulembeze tabeera emotional nti areactinga ku buli kiba kya nga buli ekibeera kizze n'abeera ng'avaayo. Buli kyawulire n'abeera ng'avaayo, buli kyalabye n'abeera ng'avaayo. Omukulembeze yeeteesa, omukulembeze afumiitiriza, omukulembeze bw'aba avuddeyo okwogera avaayo nga kyetaagisizza n'ayogera. Ate bw'amala okwogera asirika n'ateeka amatu ku ttaka ku ground. Charles Onyango Boye yawandikanga ear to the ground. Yalinga ategeeza nti teeka okutuuku ku kye twandiise ensonga ogiwuli ekugenda buziba. Olowooza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tayambalira buli avaayo n'amwogerako kino kiri tufu bw'abanga ateekeddwa okwogera bw'ajja n'ayogera ayinza okwogera ekintu kimu n'abeera ng'azzeemu abantu nga 50,000 bonna abaayogera emabega kaawo. Yes. Kansooke nkugamba kino nakugamba mu podcast zaffe eziyise nti okuvuma Kyagulanyi okumulimbirira okumuwaayiriza n'okumuteekako ebimukyayisa abalala
mulimu ogusasulwa mu Uganda era it is a full project. Ojja kukkiriziganya nange n'abatuulize bajja kukkiriziganya nange nti bangi nnyo abavuddeyo nga bavuma Kyagulanyi basasulwa naye ate bwe bamala okusasulwa ng'obusente buweddewo bwe balya batuuka ekiseera ne bakuba enkyungwa oba enkyukira ne baagala bakomewo eno beefuula okuba nti nno beetondera abantu then ate oluvannyuma baddeyo eri ewa bali ababasasula. Mu pulogulaamu ey'olwaleero bwe mba njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abantu abanyigirizibwa nga bannayuganda abasinga obungi bwe banyigirizibwa ku mulundi guno bwe mubeera munyiiga munyiige okumala ebbanga eggwanvuko. Banyiige okumala ebbanga eggwanvuko. Waluli omuntu ayinza okukunyiza noga musonyiye n'okivaako tugende mu maaso tutambule. Yes, nenda kubasaba banyiige okumala ebbanga eggwanvuko. Robert omutujju singa ajjukira gye yatandikira ng'agenda okufuna ettutumu eryo ly'alina olunaku olwaleero. Ajja kujjukira nti yasulako mu studio nga talina kyakwebikka. Ajja kujjukira nti yasulako mu mmotoka ng'alinda mukyala we kuba mukyala we agenze kukola ku mirimu wano na wali. Ajja kujjukira nti nno yakozesebwako ebyensonyi ku myaka emito naye ng'anoonya ekintu kimu kuba kajje akole erinnya. Temwalimu kukozesebwa nobono gamba nti oli asudde ekifi ky'ennyama olyoka olye olyoka okute yatoba n'afuba n'asobola okutuuka we yatuuka. Pulogulaamu y'olwaleero ngenda kutwaliramu abantu balinga 4-5-6 naye nga ekyokulabirako kankiteeke ku Gravity omutujju. Era bw'oba osobola David Lutalo naye njagala awulirize pulogulaamu eno Alien Skin njagala awulirize pulogulaamu eno obujjukira bitwagala ku Alien Skin mu kaseera kali we yagendera e Bungereza. Nzijukira bulungi nnyo ssebo. Nenkugamba nti oyo bw'aba agenze nga amasannyalaze agajja ku Kyagulanyi kaalikoma wano n'atunze emmundu mu Kyagulanyi waalikoma. Yes ssebo, nzijukira bulungi. Era nenkugamba nti okusinziira ku matu gange galaga nti waliwo kino na kino na kino. Nenkubuulira nenkugamba nti kizibu nnyo omuntu ng'alina omusango mu kkooti nga ekifo abantu we baafiira asobola okuteekawo gundi endala ne bamukkiriza. Nenkugamba nti waliwo projekiti eyinza okuba ng'egenda mu maaso. Ndowooza abagoberera programs zaffe bajja kubayo bagenda nti matovu byayogera biri well researched era bye twayogera bingi nnyo ebize bituukirira okuva lwe twabyogera okutuusa ssaawa y'olwaleero bwe twogerera ku bino ebipya. Yes sebo. Njagala abayimbi bano bawulirize pulogulaamu eno ate beegendereze nnyo. Abayimbi kugambye Alien Skin nenkugamba Rabbit omutujju David Lutalo omukyala Juliana Kanyomozi kati naye ngenda mugattamu ononsonyiwa omumbejja w'ettoolo. Nja kuleeta abayimbi bali abalala benandiyise bakyesirikidde olwo abayimbi bakyesirikidde naye nabo njagala bawulirize pulogulaamu y'olunaku olwaleero ngaani nga Geoffrey Lutaaya edde nga wa NUP ate mu nabyabufuzi already. Abayimbi mukwano gyange nga Mr. Kisemakula waliwo bamaneja b'abayimbi abamu omuyimbi nga Spice Diana abayimbi nga Chameleon takyalina makulu kubanga already ye bamuŋŋamba nti abamuwunza dda talina kyakukola so shoto judge muweereza already bambi ali takyalina yafuuka ddambwa manye embwa egoberera mukama waayo kati Chameleon kwenaalemu yafuuka ddambwa ate mutabani wa gundi ono ate kati oyo yafuuka mwana wa kulujja sisobola mwogerako sisobola mugaa nti mutaagingemu kubanga Museveni talina kukola bingi nnyo okusobola okumumatiza okufuuka omuwagizi. Kale kantandike bwe nti Rabbit omutujju kyataategedde omanyi bw'oba ogenda okwogera nga pulezidenti ali mu maaso ko olina okubeera briefed and debriefed. Olina okubuulira pulezidenti biki by'ayagala okuwulira era pulezidenti biki by'atayagala kuwulira ng'oyogera mu maaso ge. Ekisooka
bangi kebabeere ba minisita kabeeraani bw'abeera mu maaso ga president ekintu kyakulembeza kumuwaana olw'ebirungi byakoledde eggwanga. Yes. Kumulaga nti yadde musajja akuze akaddiye naye akyali mbooka era asobola okutwala emyaka emirala nga 2. Kumulaga nti nno ebyalema abalala bonna okukola yabikoze era anywerera awo. Wakusuutasuuta wakuwaana nnyo. Wakusuutasuuta wakuwaanawaana si wakuba mu bituli nga Gravity omutujju bwe yakoze. Ate yamukubyemu atya ebituli. Gravity omutujju ayinza okubalowooza nti yabadde alabisa BobiWine mu maaso ga President Museveni. Naye erabira nti no President Museveni ne Gravity omutujju yennyini yali amuwaddeko ssente okukola project ey'okukyayisa BobiWine abantu oba abawagizi be. Kati tosobola kubeera mu maaso g'omuntu olwedde yakuwedda project nti kino kyenjagala okukola ate omunafu ye okumutuusa ku level emugamba nti asonde ka kiriniki kateekebwe ku ttaka lya omuntu gw'asinga okuwulira nti amuwadde headache kukyanga ayingira mu byabufuzi okutuusa olunaku olwaleero ku ttaka lya Kyagulanyi ateekeko ka kiriniki abakyala ab'embuto ababadde bafa nga bagenda mu kirudde oba emulago baleme kuddamu kufa. Already oba omukunamizza oba omuswazizza oba omutyobodde oba omulabisizza. Nti President akyali kussa ery'okuzimba ka kiriniki ku ttaka eddene. Actually President yandibadde Busaabala yateekawo eddwaliro nti omuntu bw'ava mu bizinga teyeetaaga kugenda Kiruddu waliwo eddwaliro e Busaabala awo nga baragadi tebannaba kugula ttaka lya Busaabala nga BobiWine tebannaba kugula ttaka ly'e Busaabala. Gavumenti already yandibadde yasekiwalingawo ettaka we basobola okuteeka eddwaliro gyewandiise nga emergency hospital esobola okujuna abantu bonna abava mu bitundu ebirinaanyeewo ku bizinga nti bw'atuuka ku lukalu obubwati teetaaga kulinyisibwa bodaboda oba ku motoka kuyita mu nfuufu eyo paka Kiruddu bw'aba omukyala alemereddwa okuzaala. Awo wennyini wandibaddewo eddwaliro kati gwe omulabisizza omugamba nti bbanga ly'omaze ng'ofuga Uganda President obadde musiru nnyo kuba tobadde na busobozi yadde obuteeka ka kiriniki mu bitundu eby'e Busaabala oba tomutyobodde butyoboozi wabula oba omuswaziza n'okusinga ku kyolowooza. Kati ye alowooza nti yabadde atyoboola Kyagulanyi naye nga in actual sense yabadde agamba Museveni olemereddwa okukolera abantu b'e Busaabala n'akantu akatono ennyo bwe kati nga ka kiriniki y'ensonga lwaki nze nga nze Gravity omutujju ntuttayo obusawo bwa sementi 2 netwalayo ne wirubalo z'omusenyu 2 ng'akabonero akalaga nti tugenda kuzimba ka kiriniki. Muganda wange so omukulu yabadde mu kulabisa maaso ga Kabaka. Yes. Nga osaba Kabaka akuwa ekyokulya tosobola kumusaba ntula. Oba mu maaso ga Kabaka ne bakuwa omukisa ne bagamba nti oli mu maaso ga Kabaka olina musaba nti. Oba n'omugamba ayi Ssaabasajja nze musajja ukizza matovu Ssaabasajja nkwagala nnyo naye Ssaabasajja nze siryanga ku kibumba era simanyi ekibumba oba kiva mu nsolo naye mpulira nti ekibumba kiwoomera nnyo abantu. Awo Ssaabasajja amanya nti ayagala nte era solaga nti bakuweyo omutwalo ogenda okugula hafu y'ekibumba Ssaabasajja Kabaka agaba nte. Yes sebo ajja kuwa nte ogenda ogisale oggyemu ekibumba kuba ye bw'aba ayagala okulya ekibumba takitumya ku bukya batta nte. Tosobola okubeera mu maaso ga President nga ye finance minister n'omugamba akusondere ka kiriniki bannaye amagezi g'abantu abamu oba baabaweera ku kajiiko nti ayogera ekintu nga tamaze kufumiitiriza. At least the least he could do bw'aba nga yabadde ayagala President Museveni afune message eyo yandigambye tulinawo eka y'ettaka twagala bazimbeko emergency rescue hospital nti abantu abava eri basobola okutuukirawo nga tebannagenda Kiruddu. Ekyo President yandibadde asobola okukitegeera naye nkukakasa
kino nkikugamba muganda wange wamala list eri gye nakugamba okuteekako abantu ab'enjawulo nga tetuli ku ssimu wano ngenda kukuwayo amannya amalala g'ogenda okwongera ku list eyo ey'omwaka guno nkugambye nja kukuwayo amannya amalala g'ogenda okwongera ku list eyo otunaatuukira mu kalulu ka 2026 nja kukugamba nti kati njagala ojjayo lisiti tutandike okutiikinga abaliwo n'abagenzi oligamba nti matovu olengera kati Gravity omutujju saagala tumumaleko nnyo na budde omanyira jjajjaffe baakimanyirawo nti nno bw'ozaala omwana nga wampisa bajja kunoonya amaka mwe yazaalibwa era bajja kutendereza omusajja oyo mu makaago eyasobola okukuza omwana ow'empisa yes naye singa omwana afuuka ekyenyinyalwa ku kyalo taata w'omwana oyo tasobola na kumutunula mu maaso wabula bajja kutunuulira omukyala banoonye omwana oyo omubi atuuse okuvumaganya nnyina mutala ku mutala yes sebo nazzi kuno nga mwana mubi avumaganya nnyina wabula ate nga omwana omulungi agulumiza kitaawe era aweesa bazadde be ekitiibwa luli tebaatunuuliranga ku nkula ya muntu nti onaafaanana ng'ezzike oba onaafaanana ng'enkima oba onaafaanana nga ki oba onaafaanana nga ki baatunuuliranga ebikuvaamu ne basinziira awo ne bajajinga ne bagamba nti ono omwana wa gundi muntu yakuzibwa oba guno ogwana tegwakuzibwa kati kino ngenda kirekera balooya ba social media omanyi social media eno eriko balooya eriko abalamuzi ate era eriko ne betwandiyise bannampa weegwa nga buli kyoleeta ye agamba bugambi beerawo oti y'abantu mulundi guno ngenda kulekera ekkooti y'abantu ejajinga Gravity omutujju erikenzo naye muteeke mu kantu kaffe kano abantu abalala abagenze balya mu bannayuganda abababeereddewo olukwe nga bo balowooza nti no bakaabanga bo bwe babadde bakaaba so nga ate abantu bano babavaako dda babakongooza bigere kankubuulire ebintu biringa 3 byogenda okulaba mu 2026 nga sinava ku Gravity omutujju abayimbi nga bwe mboogeddeko waggulu awo ojja balaba ku campaign trail ya President Museveni nga balina okuyimba basobole okukunga abantu President agenda okutuuka mu kifo ekyo nga abantu bazze basobole okwogera nabo naye nga tebayimba lwakuba nti no baagala okuyimbayo naye nga bayimba olw'ensonga nti either balina emisango gye balina okwewala oba balina ebintu President Museveni bye yabayambako oba si ekyo ensimbi zino z'olaba bagenda okugabana kati mu kaseera kano bagenda kuteeka endagaano bagenda kuteeka emikono ku ndagaano nga balina okunoonyeza Museveni akalulu ng'oli bamukubira kukubiza essimu bambuuza Spice Dana oli luddawa nti munaye mbadde ngenda eno nti President agenda kubeera bwe bati olina okujja okuyimba ogeze ogaana okuyimba balyoke bakugire yo fayiro ey'omuntu eyafiira mu kikomera kyo Henry Nsamba otegera kyenkunnyonnyola bulungi nnyo mukulu wange balyoke bakugireyo fayiro nga wasayininga miliyoni za Uganda 500 n'ozitwala bajja kukubuuza zino wazitwala nga za kukola ki you have to pay for that money kati kankubuulire lwakuba nti nno bannayuganda most especially abali ku side ya art enjala bwe balumya ate ebeerabizza nti omuntu asobola okwetegekera yes omanyi lwaki bagamba nti nno teri mugagga nga mulimi kuba omulimi oyo gwolaba ku byalima asobola okulyako asobola okuterekako asobola okutundako yes nti asobola okubifunamu emirundi esatu omulimi kyebava bamuyita omugagga ku byalimye asobola okulyako asobola okutundako ate asobola n'okukola ki n'okuterekako yes kakati be bayita bansanga birimire be babateekawo engalo nga baagala okuteekebwamu ssente mu ngalo ezo ne beerabira nti ono agenda okuteeka ssente mu ngalo ateeka okubaako obukwakulizo bwa kuteekako okusobola okuteeka ky'oyagala mu ngalo zo ate ekyokubiri bw'obanga
uzze ng'osuubira nti agenda kukuwa ekintu bw'aba talaba kyagenda kujja kuba kufunamu tasobola kuwa ky'omwetaagako mu kiseera bw'okyetaagira. Yes. Ajja kuwa ssente ng'akitegedde nti bw'aba agenda kuwa miliyoni 10 agenda kufunamu miliyoni 50 oba miliyoni 10. Abayimbi ba Uganda obuzibu bwabwe bagenda enjala egenda ne baluma ne beerabira nti emmere yaabwe ey'ensibo etasobola kukaliza esobola okubakuuma nga bagagga nti n'obwoba okuli akayimba kamu nga bw'owulira omuvubuka ono eyayimba oluyimba lwe bayita olusuku lwa sementi omujjukira. Yes. Alimpa. Omuvubuka oyo gwe bayita alimpa singa yayimba olusuku lwa sementi nga etteeka lye bayita erya copyright liri into force olwaleero ne bw'atandizeeyo okuyimba luyimba lulala olwo oluyimba lwokka lwandibadde lusobola okumubeezaawo ne lumuliisa n'obukadde bwe n'abaana be ne basigala nga bala kuluyimba lumu olwo olusuku lwa sementi lwakuba lwali lumutwala mu kkomero olw'ensonga nti oluyimba olwo yakopa luyimba lwa Moses Radio olwa African Time. Anti nkubuulire ekyo kyakubiri kubanga copyright law teprotectinga afulumiza kipya yekka protectinga n'alina ekikadde kati kitegeeza nti abagenda okufulumya kyafulumya kyonna ateeka okubeera aweya nti mwayozezza waliwo ekikuuma omuntu oyo gw'ayozezzaamu ekyokulabirako kye mbadde nkuwa nti tutumuli oluyimba olwo lwokka lumu ng'alukoledde mu kiseera nga bunoga nti ensi erina kye bayita copyright lwandibadde lumumala ne bw'atakola show lwandibadde lumumala nga radio kasita zirukuba tv ne zirukuba atula butuuzi waka ringtone mu masimu atula butuuzi waka n'alinda ssente buli mwezi. Yes. Kati oŋŋamba nti Museveni akwagala nnyo olw'okuba kusuubiza biliyoni 13 naye ng'ate ezo biliyoni 13 omuntu omu osobola okuzikola mu myaka katugeze emyaka ng'etaano bw'otunuulira mu music wo n'otunuulira ku concert z'okola n'otunuulira ku like royalties z'okuŋŋaanya biliyoni 13 is very very little money lwakuba nti abantu baffe enjala ebaluma olina kuga nti oba bampaddeyo miliyoni 5 bazimpe naye ng'okimanyi nti bwe baba bakubukinga ku shopa kuba miliyoni 3 ku 5 nino ga bampeyo miliyoni 5 ozitundemu omwoyo gwo olaba omuntu oyo abeera n'amagezi. Sometimes waliwo omuntu nga musiru naye ng'ate obusiru bwe bukoseza ddala abantu abamulinaanya oba abantu bwandigaye nti abantu badde bamuli okumpi awo. Eganga obusiru bwe bw'affectinga community. Become stupid nga weetuli. Waliwo ekintu ekiri emabega wa ssente zino ezibawa abayimbi wano osoma mu associations zino because ebitya musayininga wano musayininga wali mu ebyo bye basayininga bagenda kusayiningiramu waayo ettaka lya National Theatre kino kyogeredde wano kweno program Uganda Eyenkya mwami matovaako ettaka lya National Theatre ligenda tekawaka eryo ettaka baayagala dde okulitwala naye nga we bayita okulitwala wonna wazikuwa kumu waliwo abasajja abagamba nti balumirirwa industry nga bagamba nti nedda we batwala National Theatre art omutima gwa art guba guweddewo kakati kyokola nti bagenda bakureatingawo buno obubiina bakureatingawo buno nti federation bwevaawo kati FIFA mu Uganda bwesalawo ekintu kyonna ku mupiira teri addamu kufugu so weewaawo yes bweguli federation y'abayimbi mu Uganda bwerisalawo ekintu kyonna properties za art mu Uganda teri agenda kuddamu kufugu si weewaawo bweguli ssebo kati kasita babeera nga bamaze okunyweza bye banyweza ne babawayo buno obusente bonna ne balaba nga aboogeza eddoboozi erimu ekigenda okuddako Kenzo yolooza amanyi value ya National Theatre ku myaka gye ekyogamba tagiraba mu value amanyi value y'ettaka eryo lya National Theatre Kenzo ng'olwedde omugambye nti ogenda kufuna biliyoni yo wali asobola okugamba nti nno abayimbi abaliddawo beetaaga ekifo we bakisangibwa asobola okubeera ne that call oba conscience mu mutima gwe oba lutalo nga bamuwadde akawumbi ke ye nga ye
kuba kati ettaka erya National Theatre ekitone nnyo omuntu bw'abanga badde agenda kulitunda okusinziira ku prime gundi gye lirimu ekitone nnyo ayinza ditunda nga miliyoni eza dola nga $50 awo mweri naye oli bw'akwata miliyoni za dola 10 n'aziteeka mu buwandiise bano abavubuka abandi badde baleekaana waliwo ayinza okuddamu okwogera sisuubira miliyoni ya dola gye njogerako erimu obuwumbi bwa Uganda 3 kati nkugambye miliyoni za dola meka 10 bwe buwumbi nga 3 plus obuwumbi 3 ng'ozigabidde abo abayimbi aba bonna bagwa eddalu oli bw'abafunyeko miliyoni 2 tasobola kuddayo kugamba nti n'ettaka lya National Theatre taligenda naye kino nkyogedde ekiri emabega wa okusindiikiriza federation ya Kenzo se y'abayimbi is to find a smooth way okutwala ettaka lya National Theatre kati mubadde mutunuulira ku music there is something beneath so sibya copyright ng'omukulu bwakitembeeta bwakitambuza Eddie Kenzo olwaleero singa copyright lebadde in force buli mwezi asobola okuyingiza biliyoni eziteka wansi wa 20 million buli mwezi okusinziira ku music we gwalina ali ku YouTube gwafulumya n'ebyo byonna ebyetoolera ku music we ekitone nnyo nkugambye ekitono so ekinene ekitone nnyo yandibadde asobola okukwata miliyoni 20 buli mwezi Eddie Kenzo nga balina etteeka lya copyright naye njagala kukubuuza olowooza Museveni kitwala ki okugamba nti no copyright law eteekebwe mu force oba eteekebwe egende mu maaso ebeere enforced olowooza kimwetaagisa kintu kitono nnyo kakati bwe kiba nga kitone nnyo lwaki abamye copyright law mu kaseera kano n'abawaamu ssente Museveni alinga didde abantu abali ku nnyanja babadde bagenda ne beevubira engege ne beevubira mukene ne beevubira empuuta n'abagoba ku nnyanja n'abaga saagala nabbabonyabonya genda mu mazzi n'amazzi muyinza okufiirayo mwe mutuule wa nze kambawe empuuta empuuta eyo bweggwaawo nga yakuggyako eddo yakuggyako obutimba yakuggyako amaato walinga okozesa ogenda okwevubira empuuta eyo bweggwaawo ogenda kutunula ku munno omubuuze owaayo beewuwa wasigazizzaamu kyakaweddewo kati tukoze tutya nga mutandika kwebbirira nga babakuba masasi ebiri byenakugambye nti kulisiti tugenda kwongerako so lisiti ekyagaziwa kuliko abantu boolaba batagenda kusurvivinga batagenda kuwona teekawo abiri ojagamba nti matovu yayogera kino nkyogereddewa ne kati gwe nga mutabani wa mbega kiki ekiri emabega wa gravity kiki like what's beyond ku bino byazanya gravity anti kati kyolina okumanya nti gravity omutujju is under a project demonize Robert Kyagulanyi Ssentamu he is not a normal person ononsonyiwa okwogera bwe nti si muntu wa bulijjo nkubuulira mazima nti n'abantu bangi abamuli nabo bennyini nga bunogaa nti bajjowero Ssennyonyi babeera naye ndowooza nabo beewuunya engeri oba embala oba engeri ze his ways his character and his life si wa bulijjo kyekigambo kyensobola okugamba otherwise singa abadde wa bulijjo singa Kyagulanyi yafadda singa abadde wa bulijjo nga munoga nti is just an ordinary person like Matovu Junior singa yafadda naye n'abo bennyini abamutaddeko amaanyi gonna ge bamutaddeko ndowooza bwe badda mu bisenge byabwe baga naye ddala kiki ekiri mu musajja ono talina kyakwata n'awa abantu naye yavayo bwa buvi n'ayambala abantu kye bali nga munoga nti ennaku y'abantu n'agyambala wadde si munaku naye omunaku nakkiriza nti ono yankiikirira mu bunaku bwange
tontegedde Robert Kyagulanyi Ssentamu musimu abo naye yayambala obwavu bw'abantu n'ayambala obunaku bw'abantu n'ayambala obuyinike bw'abantu n'ayambala kegamba okutulugunyizibwa kw'abantu n'ayambala enyiike y'abantu n'ayambala buli mbeera ereetedde abantu okuggwamu essuubi n'ava mu biri byewandiise ebitiibwa n'afuuka kitundu ku bantu bano abazze bajigirizibwa emyaka 38. Yes. Nakugamba mu programs zetwakola emabegako eri nti abayimbi ba Uganda bonna ne bwe babeera nga bawagira Museveni nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asigadde yekka ku sayidi eno ng'ali ne bana abanaku abanyigirizibwa nga bw'abadde anyigirizibwa nkukakasa abayimbi ba Uganda bonna Uganda beerina basobola okugwa Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency BobiWine n'asigala ng'ali waggulu. Nkiddamu nti bw'asigala ng'ali ku ludda luno kulwa bino by'ayambadde ennaku y'abantu okutulugunyizibwa kw'abantu enyiike y'abantu waliwo abantu abaswaziddwa nga basajja baali b'amaanyi waliwo abasajja nga baali b'ambasada. Yes. Naye nga kati bw'omutumbulako talina yadde ssente esobola kutwala mwana mu ssomero naye nga yali ambasada. Ng'oli yali alina sajja yali musuubuzi naye nga yakomezebwa. Yes. Ng'oli yali yeesobola naye ng'olwaleero gavumenti yamuteekako emisolo n'emugoba mu bizinesi. Kati abantu ab'ennaku gye bambala Kyagulanyi Ssentamu wadde nga ye si munaku nga bo ajambala n'ababeeramu n'abafaanana n'asharinga ebizibu byabwe. Wandibadde weebuuza lwaki yandibadde mu bintu bino. Asobola okimanyi nti nno bw'aba ayagala okugenda mu Amerika takyasobola kusaba visa ku status gy'alimu. Nti ne Bungereza gye baali bamuteekako enfumbo olw'okuba nti nno yali tayagala bisiyaga nabo kati baamuta wayagalira okuyingirirayo waagenderayo. Olowooza lwaki bannabyabufuzi bonna ababaddewo tebababanjizza bye babanja Robert Kyagulanyi Ssentamu atannaweza na myaka 10 mu politics? Wali owuliddeko nga Besigye bamubanja eddwaliro ate nga Dokita Mulamba? Wali owuliddeko nga Mao bamubanja eddwaliro oba essomero? Olowooza bapulezidenti oba ababadde bapresidential candidates bameka? Gilbert baali baseka Bukenya yali agenda kwesimbawo ku Museveni ojjukira ebiseera ebyo? Yes. Okimanyi nti Gilbert Bukenya y'omu ku basajja abasooka okuleeta omuceere ogulimibwa ku lukalu bwe bayitanga upland rice? Bukyaliyo? Neetaaga okukakasa okunoonyereza nkakase. Okimanyi nti Gilbert Bukenya yali atandise zino ze bayita skilling programs nga akuŋŋaanyiza abavubuka b'ekyalo ky'Ebusiro nga bakola ebintu okuva mu mayembe g'ente, bakola ebintu okuva mu miti, bakola ebintu baluka, bakola batya. Do you think those projects still exist? Nja kwongera okunoonyereza. Olowooza lwaki Gilbert Bukenya tasobola kugamba nti ava yayogere nti mbutuufu kanyumirire emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Banaye mbabuulire bwe tutaave mu kyakwekkiriranya obujoozi Museveni bw'atutaddeko agenda kujja mu maka gaffe akwate bakyala baffe abakola ebyensonyi tumale tumukubira engalo tumugambe muzeeyi beerawo oba basajja be. Muzeeyi tova ku main. Muzeeyi tova ku main. Kankuzeeyo engulu eri gye tubadde naye nno olwaleero omutwe gwaffe guli nti Teddy ameze Bujjingo saagala twerabize bantu. Eno osookeddeyo busookezi. Ky'olina okujjukira nti Pulezidenti Museveni ng'ayita mu muganda we Genosale Musale yatandika kaweefube ow'okudisorganizinga ow'okudemonaizinga ow'okukyankalanya
kye bayita abayimbi mu Uganda. Yes. Kankadde nti President Museveni ng'ayita mu mutowe oba mu muganda we Jerusalem Sale baateekawo program oba project ey'okudisorganize ey'okukyankalanya n'ey'okudiharmonizinga kye bayita music oba art industry nga baddira abavubuka abato nga babalaga mwe muyimba ebiriko bali bamuzeeyi bakaddiye mubeesonyiwe naye nga beerabidde nti ababaga nti bali bamuzeeyi bakaddiye wano bo bakyanywezezza ekintu kyabwe era bagamba muzeeyi tokola ki muzeeyi tova ku mail. Yes. Kati njagala ombuulire olowooza emirundi emeka Kenzo gy'ayinza okuwuliriza Moses Matovu oba James Senkubuge Siasa oba Andrew Benon Kibuuka oba Alex Mukulu ng'akimanyi nti nno kwaba aboogera naye tekuliko alina hiti. Olowooza nti emirundi emeka President Museveni gy'ayinza okwagala okwogera n'abasajja nga ba Christopher Mukiibi, Alex Mukulu, bano ba Ranges. Okay, Ranges ye ali ku side ya Museveni bana yeegatta nabo nabba ettaka eryali erya National Theatre ng'okuzimba mu gundi eyo gye yazimba awo yazimba. That project was for National Theatre. Ulina atwala ettaka eryali National Theatre n'azimbako personal program ye. It was a grant from Australia nga ya National Theatre okufuna another place ng'ovudde ku National Theatre. Ranges by that time ye yali executive director wa National Theatre, I think. So olowooza bameka Museveni bayinza okwogera nabo nga batunuulidde kitwandiise enkulaakulana ya theatre mu Uganda ng'akimanyi nti bazanye ku mizannyo egimukuba bayimbye ku nnyimba ezimukuba. Olowooza bameka kwabo bwe bandiise abasajja abeebuuzibwako ensonga. He cannot. Naye nakugamba nti tasobola kuaffordinga kufuna muyimbi mulala asobola kubeera ate wakumutawaanya nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amutawaanyizza. Because by the time Robert Kyagulanyi Ssentamu came into picture, they never thought nti any artist can come and cause mayhem nga bwe kibadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni asobola okuvayo n'anjulira. Talinaayo n'omulundi n'ogumu we yali afulumiza ssente nga omulundi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku ballot paper nga presidential candidate. Yes. Ajjeeyo ebyafaayo ajja kuwulira. Talinaayo omulundi gwe bamubye ssente nga projects ez'okudiharmonizinga, ez'okunafuya, ez'okuvuma, ez'okutyobola n'okugezaako okulaba nti banafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu before jasinza obuwagizi, most especially mu Buganda. Nkufuna bulungi. Olowooza lwaki ebintu bye baleeta bibeerawo kaseera buseera ne bikutuka ne bigwa in the name of okwagala okulwanira industry ya art. Ojjukira abali ku Serene Suits emutundu obumanyiwo bulungi nnyo mmanyiwo ssebo. Awo nze nagendangawo nalina omugagga mukwano gwange yantwalawo nga nkola obwa MC nga MC we. Naye ekifo ekyo kya Jerusalem Sale era mukyala we yakiraaninga. Eddie Kenzo nga bamaze ndowooza omulonda ku bwa president baabawaawo akafo kewandiise bayinza okukolera jam session. In fact ndowooza Eddie Kenzo baamuwaawo n'apartment wayinza okusula okubeerera ddala. Jam session ndowooza yabeeranga buli lunaku lwakubiri. Yes. Naye we tuwugirira jam session eyo tekyabeerawo. Buuza ensonga lwaki. Nsonga kikuba nkimanyi yayimiridde naye simanyi nsonga yagiyimiriza. Bajja kugaa tebalina ssente naye nga si kyekyo. Anti kati baakizudde ku ground nti Eddie Kenzo like talina support. Abantu bamurejectinga. Yaggwamu. Onogamba nti ono yabadde yasimbye ekiti kya muwogo naye ate ekiti kya muwogo kyasimbye kyakala tekisobola kuvaako ki bitunzi. Nga bwe yakiteeka mu ttaka bwe yakiggyeeyo ebintu byongera kweyonoona oba byongera kwonooneka. Sente zigenda naye ate we zirina okukomerawo walabika ng'ewazibikira. Oba ontegeera?
bulungi nnyo ssebo. Ekyokubiri ezo ssente ezebasuubiza abayimbi President Museveni yasooka n'akwata ku ssente ze oba yasooka n'akwata nga bw'onogamba nti ku ssente nga teziri mu budget teziri allocated nene zimuggwako oba okitegeera kati nga balina okujustifyinga ensimbi zino zebagenda okuwa abayimbi bagenda kuzijjawa nga balina kuzijja mu ministries oba ziwandiise line ministries nga bula ministry ya tourism ministry ya gender ministry y'abavubuka yes sir and other programs wezityo naye nga ate era okufuna ssente ezo balina okuzijustifyinga kugamba nezifunirwa nikyo wandiise budget allocation omwaka ogwedde simanyi oba baateekamu ssente naye at least mu mwaka guno bateeka okuteekamu ssente ezo zigenda ku bayimbi naye nga ate tezigenda ku bayimbi zigenda kukola kampeyini za Museveni naye nga bakozesezza justification nti z'abayimbi gwe oli bw'anaagenda mu palamenti n'agamba twala ssente z'abayimbi onoofolowinga okulaba nti zavaayo oba tezavaayo era zavaayo mmeka era abayimbi bafunyeeko mmeka tosobola naye ye abamanyi nti kati bwe bagenda okugirayo ssente ezo zonna oba wonna zigenda kuba kampeyini za NRM oba kampeyini za Museveni era ojja kutuuka nga bwe baba baasaba biliyoni 13 ezo abayimbi ze balabanga ennyingi zinaagenda okutuuka ku bayimbi ng'ezibadde biliyoni 13 bafunyeko biliyoni nga 4 oba 5 oba obutawera. Yes. Olaba omuntu akutwala wa Museveni n'akuba president agenda kuwa miliyoni 5. In fact, oli ajja n'akugamba wamala oyina ekizibu nti ekya ssente mmeka bw'oba tonnazimba nnyumba nomuga mutuufu njagala nnyumba ya miliyoni nga 15 ng'akubuuza nti zikumala nti ye okakasa zikumala nti ye kale sayininga wa miliyoni 15 nti ye okay ngenda kutwala wa president nze ngenda kusaba miliyoni 600 miliyoni 600 zigenda kuba ku akaunti yo tiye bwe zituuka ku akaunti yo enkya njagala ojjeko miliyoni zange 405 ozimpe nti deal nga mugenda wa president nga kikolebwa bwe kityo osobola okusanga omuntu nga yagenda wa president Museveni n'amusisinkana Museveni n'amuwa ssente naye ng'omuntu oyo alinga atafunanga yadde ekikumi kyovula nti abamu bagamba nti ssente za Museveni za kikolimo si za kikolimo naye abazifuna bwe baba bafunye miliyoni 2 agenda okutuuka okukwata ku ssente ezo zafunye okuva wa Museveni nga tezikyawera mitwalo 5. Yes. Abazirindiridde baba bangi abaziserako abazikechulako nkugambye n'ataategedde nti ogenda wa Museveni kasaakimanya nti ovuddeyo ajja n'akugamba ffe tuseesaamu n'akugamba tema bw'otatemba zonna nzitwala oba okitegeera. Yes. Kati balina ekintu kye baagala okuteekawo kukyayisa Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi baagala bamukyayisiseeko n'abawagizi b'abayimbi batya nga baagala okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omutima omubi tayagaliza abayimbi bwe kiba nti gavumenti evuddeyo n'egamba nti egenda kuwa abayimbi ssente ate lwaki yavaayo n'agamba nti ssente zino badde bazimbamu eddwaliro gavumenti ye impression gyeyagala okuteeka naye nga ina kyo sense ne ssente zino ze basuubiza abayimbi ezimu tebazirina naye baagala kuteekawo kyewandiise akatambaala nti Kyagulanyi aveeyo ayogere beekwasa bagende nti kale twabadde twagala bawa ssente naye munnaye anti ndowooza muwulira Kyagulanyi waakola ki wayogerera ssente kaka president tasobola kukola ki tasobola bawa ssente ng'olwedde ze basoose okujjayo bazikozeseza ebyabwe funa bulungi neewuunya omwembi atula wansi n'awandiika oluyimba ng'oluyimba olwo omuntu asobola okulukwata n'aluweereza omukazi n'amutengula emmeema omukazi n'amwagala kyentegeeza nti akozesa amagezi mangi okusobola okuteeka ekifaananyi ky'omuntu atali ye mu luyimba olwo omuntu aluwulidde obuwulizi n'aluweereza omulala ne lumukwanira omukazi naye n'atasobola kubeera na bwongo kumanya nti kino kye bagoba kifu oba ontegeera bulungi teyakoze oluyimba ne munne baluyita mpaka kuwulira bubi yalukoze naani Mudra
Yes, mudra. Kati njagala Gravity yeepimemu agenda alaba oluyimba olwo okuva lwe yalutadde ku YouTube channel ye akole ne kibayita apimemu n'okugeraageranya n'ennyimba endala speed kwe zibadde zitambulira luli emabega ne luno speed kwe lutambulira apimemu alabe nti nno kino kyeyetikka n'akisobola okituusa gy'alaga jjukira tugenda mu 2026 naye tetunnatuuka yadde mu 2025 tuli mu 2024 yadde atutwala misinde weebuuze kinaamuyamba oba tekimuyambi. Kino kifaanagana n'abayimbi bano bempita bakyesirikidde bawuza siri wa byabufuzi nga Lutalo bwe yagambanga ne nonaani Juliana yagamba nze nze okenze mpagira NRM naye I'm not active yo era yabadde ndowooza ku bayimbi ababadde ku luncheon eyo mu State House Juliana Kanyonga. Yes, oli bamusenga muyimbi ku performing. Bamuyisenga muyimbi bamuyise ku performing assewo yagenze kola sentes. It is okay. Nze by the way sigana muntu agenda kuyimba funa sente agenda ayimbe kasita amanya nti agenda okudda ewaka nga newaka bamukubira mu ddala agenda ayimbe. Nze by the way sigana muntu kugenda kuyimbira Museveni naye ajjukire nti n'abantu bano bakomawo n'abeeramu bano bewandisa abantu ababona ab'omutwalo basinga Museveni amaanyi kuba ne Museveni bwe bituuka mu kiseera ky'akalulu wadde ng'amanyi nti akalulu ajja kukappa era amala ebiseera n'ajja n'abagamba nti okusinziira ku byenkoze emyaka giri munnyongere ekisanja nsobola ate okukola bino na bino na bino na bino. Ajja n'akuba ne campaign. Yes, akimanyi nti amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'abo abafuga abantu. Kyovola nti no Kyagulanyi akugamba nti no people power is more stronger than people in power. Abantu ekintu ekyo tebakitegeera nti abantu abali mu buyinza abalina obuyinza banafu nnyo okusinga abantu bano ababateeka mu buyinza obwo. Yes. Kati bw'abanga Kyagulanyi akikugambye n'otakitegeera naye nga teye Museveni akoze ekikolwa n'akomawo mu bantu n'atandika okubasaba akalulu yandibadde adde eri n'agamba nti akalulu kange nze manyi kwe nkafuna niwe sikuba campaign abantu bamanyi myaka 38 mbadde nfuga Uganda waliwo atamanyi mu Uganda sigenda kuba campaign Museveni yandibadde takuba campaign naye olw'ensonga nti akimanyi nti abantu bano be balina obuyinza okumuwa akalulu alina okuvaayo ateekewo bino na biri atandika okugulirira ateekewo ebitabaddeewo ebatabadde luguudo alukole So Gravity abanja kyanoonya musimbi abala sente naawe naye ati kati obuzibu yakoze bubi yalabisiza Museveni. Gravity sente zasuubira ze yandibadde afuna tagenda kuzifuna ate agenda kuba bubi okusinga bwe yandibadde. At least ojjukira nti yakolako oluyimba kumpi lwe batambuza kampeni ya bano ba Lukwago lwe yakozesa ndowooza Elias Lukwago batujooze nnyo oluyimba lwo yalujja ku concept ya mujooga basajja mwe mujooga ojjukira ekintu ekyo Lukwago kyayogera ku NBS. Yes. Naye oluyimba lwe batambuza kampeyini ya Elias Lukwago mu Kampala district yonna. Wekyolina okumanya kiri ekintu kimu teri muntu awagira Museveni ng'abadde muyimbi n'asigaza ettutumu ly'abadde nalyo nga tannaba muwagira Museveni. Yes. Nkiddemu oba tokitegedde? Nkitegedde bulungi. Muyimbi awagira Museveni n'asigaza ettutumu nga ly'abadde nalyo nga tamuwagira. Kino ogenda kirabira ku David Lutalo abantu babadde bamwagala. Lutalo abadde ayimba ku mikolo gy'embaga naye agenda kutuuka ekiseera nga n'okumukutinga luli bw'abanga badde ayimbira miliyoni 3 nga kati omuntu amuwaaka kati ogenda okuyimba ku mukolo. Sikyawo. Abasajja bano babi. Ate Lutalo omuyingiza otya mu bino? Nti Lutalo omuyingirizaawa mu bino? Ate ayinza okubivaamu olowooza tabiriimu ye. Nakugambye abantu benjagala oteeke ku vidiyo eno.
Nerutalo nagwamye nti kwali. Omusajja yatugamba nti tali mu byabufuzi. Yo listi y'abannabe abawoza siri mu byabufuzi. Ate nga bw'obeera ku kadaala ovaayo n'olabisa oba ovaayo n'olaga oludda lw'oliko. Nedda ssebo. Nakugambye waliwo abayimbi bakyesirikidde nga by the way bali ku listi ya Genosali Musale. Amayinji waliwo listi y'abayimbi nga bafuna ssente obutayogera nti bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Museveni naye nga balina kubeeraawo naye nga oli afuna ssente ze. They are paid for silence. They are paid for their silence. Nga Juliana bw'abadde abadde omu kubafuna ssente. Amanyi bulungi amaanyi ga omanyi bayita okwegatta. Unity. Museveni amanyi bulungi nnyo amaanyi g'abayimbi nga bonna boogeza eddoboozi limu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye waffe. Naye bw'agenda abawagulako n'abawagulako Bebeku n'abawagulako Chameleone n'abawagulako Mayinja n'abawagula kaani mu buntu tewaliyo muntu atalina muntu nga bunoga nti bw'ayagala mpaka kufa. Mayinja abantu bamukyawa naye ate si bonna nti bamukyayira ddala. Oba okitegeera mubaamu bonna abaga nti Mayinja wange nfa naye bambi nfa naye nti kale bw'abanga abadde ayina abantu 100 asigazizaayo waakiri abantu 3 abaga nti nze ono muzeeyi nfa naye yeyapa akayimba akankula bwe kati. Oba okitegeera ono muzeeyi nfa naye yeyandaga Kampala. Ono muzeeyi nfa naye yeyampa omulimu gw'okumukuumira ku geeti. Oba ontegeera kye nkunnyonnyola. Ekyo kitegeeza nti abantu bano abaawukana Kyagulanyi Museveni wadde nga bamusala. Lwaki okuba nti bamusala? Tosobola kubanga okutte miliyoni 15,000 n'obiteeka mu muyimbi omu. Naye n'alemererwa okukolezaayo yadde abantu omutwalo gw'obululu ku miliyoni zo 5 oyo aba akusaze. Kikugamba baba tebalina kye bakugattako. Kati kankubuulire muganda wange. Ronald Mayinja luli yalinga asobola okuyimba mutala ku mutala. Naye njagala ombuulire Balamu nkolo yabeera nga mukwano gwa Mayinja. Balamu alina ebyuma. Alina ebyuma yeetaaga kupangisa music system. Alina radio teetaaga kupangisa bulambo radio ndala. Okitegeera? Yes. Asobola okutegeka is a promoter. Naye njagala ombuulire okuva Mayinja lwe yayingira NRM Balamu Baluga yakamutegekayo shows endeka. Oba otegeera kye nkunnyonnyola? Bulungi nnyo. Bwe baba nga NRM bwe banga okumanya bano abavubuka tebategeera tebalina magezi ba gravity. Bwe baba nga bakimanyi nti nno NRM y'amaanyi nnyo. Lwaki abayimbi bonna abali mu biyimba lwe bayita tugonga naawe bonna nga sisosoddemu nti gundi oba gundi. Lwaki bonna tuyinza okugamba nti nno ettutumu lyabwe lyesala kumpi kutuuka wansi wa 50% nga liri below 50%. Eyali ku 10 neyesala nadda ku something like 40%. Bonna bali mu luyimba lwa tugonga naawe. Naye nga abakulu abamu amannya bakyagalina. Jose Chameleone nga akuba sajja nga popularity ya Gina King Saha. Uliriza Jose Chameleone yabeeranga ne bookings home and away. Year in, year out. Njagala ombuulire omwezi oguwedde yayimbiddewa. Mwezi gwa December omusajja nga yakubye ebivvulu. Ogwa January sorry. Simanyi schedule ze we zibadde. Valentine's Day agenda kuyimbira. Nina okukebera naye omusajja oyo ayinza obutayimba Valentine. Ate kati olaba Jose Chameleone. Jose Chameleone waliwo ekiseera nga osobola okumupangisa ssente n'omugamba nti Chameleone ngenda kuwa miliyoni 5. Okitegeera? Yes. N'atuuka mu show
nga talabawo bantu naye nga balance we waali n'agaana okuyimba balaba nti ekyo kyongera okutta erinnya lye naye nga jjukira ye yakozesebwa okulanga abantu abo abazze naye bw'atuukawo n'alabawo abantu abazze nga abadde asuubirawo kategeeza abantu mutwalo n'asangamu abantu 10 n'agamba asobola kuyimbawo naye nga ate abo be bawagizi abazze aba atambula ayita oba nga munoga nti ku show endala n'asanga we bataamutimbye n'olwa abantu ng'omutwalo omulamba nga imiirawo n'agenda backstage ani ali ku program gundi ali luddawo promota aliwo mugambe miliyoni 2 oba okitegeera ayimba ku show gye bataamulanze olw'okuba nti nowaliwo abantu ng'enyi gye baamulanzeeko n'atafuna bantu tagiyimbye oba okitegeera so si ye muntu gwoyinza okugamba nti olwaleero bw'oba onoonya abantu abatunda mu Uganda ogenda kutandikira ku Jose Chameleone ng'okola lisiti y'abantu abagenda okuleeta abantu Chameleone agenda kubeera nga bw'olaba baawire mukaabya nti bire mukaabya bw'omulanga tasobola kuleeta bantu naye ate bw'omuleeta mu bantu abaliwo asobola okusanyusa abantu era banyumirwa bw'otegeka ekivulungo ne mwami mato olanze yenga headliner kisobola okusala kyoga mwami mato tosobola kwata ssente zo n'otegeka Jose Chameleone nga headliner ne bw'aba ngamba nti ngenda musasula miliyoni 2 sizimuwa kakuzala waate musajja nnyo bw'otyo simuzalawa nze nkubuulira nakolako ku ebivulu ne binsala ne nkolako ku bivulu ne nfunamu ku ssente nkubuulira Jose Chameleone olwaleero kati kankubuulire kwata pen n'olupapula wandika Jose Chameleone Catherine Kusaasira Ronald Mayenja teekako DJ Michael abo si bana muyimbi kyawo omulala gwenyinza kuteekako ne Bebe Cool balange cricket over olaba oba banaagijjuza mutabani wa Salinga akuba eba tebamala nakubamala mwami Matovu abatuwuliriza nze sizalawa naye nkubuulira tebayita abantu abagenda mu bintu ebyo nga bonogamba abagenda mu bikujjuko ebyo the biggest percentage be bantu bewandiise abawansi abanaku abawejjere nti akuŋŋaanya omutwalo ge n'agamba kangende ennaku yange egimalireko naye the more you associate with abantu ababanyigiriza ababamazeeko emirembe ababavuwazza the more these people will reject you nakubuuzizza lwaki balamu talinayo sho gye yali akoledde Catherine Kusaasira ate nga kimanyi Catherine Kusaasira maama Kabina awagira NRM kyagala okutugamba nti abawagira NRM banafu nnyo okutuuka ku level egamba nti nno bw'obategeka show kusala so nga ate otugamba nti no Museveni abantu bamwagala nnyo era Kusaasira abantu bamwagala nnyo kulowooza Kusaasira tayagala akuba cricket over ng'ono omwana Vinka bwe yagikuba teyandikyagadde Kusaasira ayimba bubi omukazi oyo ssebo ayina eddoboozi ayina live performance mulungi she's talented mu bayimbi ba Uganda ng'ogyeko Cindy okimanyi nti Catherine Kusaasira ye muwala obuli awo asinza energy ku stage mu live performance era oyo tomwerijjako omugendako mpola she's good that's the fact she's talented naye okimanyi nti bw'omugamba nti nno ogenda mutegeka cricket ovo wadde nga si kagamba nga bw'omugamba nti Kusaasira ngenda kutegeka cricket ovo okimanyi nti akugamba nti nedda bireke naye ate wandibadde olowooza nti engeri gyekiri nti President Museveni wamba nnyo mu Kampala cricket ovo ntununa nnyo mwami Matovu Kusaasira n'omugamba nti nkuwa obukadde 5 nkutegekeko cricket over kugamba zireke
akugabireke sina gaswala Sikasen nyina mukwano gwange yategeka Kenzo yamutwala mu bitundu nga bono gamba amutute mu West naye balina ebitundu bye baatuukangamu nga ne expense tevaayo oyina stage ya milioni 12 oyina stage kuliko ebyuma otaddeko drive otaddeko ki nga bw'obalamu expense oli mu milioni nga 25 naye ng'abantu abali mu gundi nga bono gamba mu auditorium towezaamu bantu baleeta milioni 12 ng'ekinene nnyo oyina mu milioni nga 8 bino byaliwo mu 2022 ng'omukubira naga mwana tuli eno kyegeegwa naye ekyo yaganye naye ng'ate abantu beeyo bandibadde baagala nnyo Kenzo era baali bamwagala nnyo. naye omukulu Gravity agamba nti engeri principal oba president Kyagulanyi gy'alina ekitiibwa kya president naye azimbe ku malwaliro yo gavumenti ezimbye agaayo omuzungu ekyakiyita mokare omuzungu ekyakiyita mokare yes omuntu bw'abanga yesimbyewo ku bwa president n'awangula omuntu bwe yandibadde addira mu bigere nga yeewaŋŋamiza mu ntebe yoona eyagiwangula kyokka n'ojja n'omusaba akukolere oli eyabba obuwanguzi bwe byasobola okukola nga tomusabe na kumusaba kubanga kuvuma mukazi mugumba nti mukazi gwe olina amabeere naye lwaki toyonsa oba kitegera kyekugamba yesebo lwaleta omutujju engeri gyali ku projekiti y'okuvuma BobiWine ate ng'asasulwa ku ekyo yeerabira okusengejja n'okufumiitiriza ku ebyo byayogera nze sigenda kubeera nga ye kumugamba nti ye yazimbye ennyumba kalina atuweeko omwaliro gumu tuteekemu kiriniki ey'okukyala awo waali sigenda kutuuka kweyo levu kubanga bambi waliwo abatamanyi naye nga tebamanyi nti ddala tebamanyi omukulu yagala mansioni ye atuweeko at least omwaliro anti kati ye yagambye nti amalwaliro gaaki mubeera nga ba-encouraging abantu okulwala nti agagaliwo gamala sente bazituwe tuzirye tugulemu amamotoka kati bw'otunulira omuntu ng'oyo mubutuufu okwatibwa n'ennaku n'ogamba Mukama Katonda ogenda n'otwala abantu abalimu amagezi nutta abaana abato butawadde mukisa kulaba ku nsinga bwefaanana naye ebimpenempene oba ebinjirinjiri ne bisigala ku nsinga bitawaanya abantu bababuulire kufunyisa abaana b'abandi embuto nakubagamba genda olugemo olwo olubuto serumanyi azifu lwamanyi amala ddukwatako n'agamba nti luno lwange kankubulire ekintu kiri kimu abo abayimbi abalowooza nti nno Museveni abaagala nnyo era kigenda bakolera nnyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe wandigambye nti kati afuukidde Museveni akayinja mu ngatto oba akanyama mu linnyo balina okukijjukira nti nno President Museveni talina mukwano gwe bandibadde balabira ku basajja abakoze naye nga Gilbert Bukenya yes bandibadde balabira ku basajja abakoze ne Museveni nga Waswalule Waswalule ne leero ayinza okuba nga ekyakola na Museveni naye nga tamatali kiri bwayogera nze nali ku kampeyini ya Waswalule mu Lubaga North awo mu 96 Waswalule bw'ayimirira okwogera teri amuddamu kuba omusajja yali yategeera kye bayita amateeka very knowledgeable y'omu n'obumanyirivu bw'alina bw'ayimirira okwogera olwaleero bajja mugamba tolina kyotugamba mu kifo kyekimu e Lubaga oba otegeera kyekugamba naye nga Waswalule bw'omutunuulira ku myaka gye isn't that man knowledgeable articulate ali knowledgeable ali bold amanyi expertise agirina naye nze onoonsonyiwa kino ate tokasalamu ne Waswalule bwe mutunuulira bwenti mulabanga omu ku basajja be twandiyise abasajja abakulu abasajja abeesigika abali mu mbeera y'okudima
munayizinga gyewandiisenga there would be hope for change eri bannayuganda wekuba akafaananyi ng'abasajja nga bakenero kyamusi bawaswalule bagilbert bukenya bano buli muntu ayagala enkyukakyuka nga bonna basazewo ne bagamba nti kakati olwaleero tuzze emabega w'omuntu gwe tulaba nti ayinawo ku maanyi nga bwe baakikola mu 2021 ebibiina byonna ne bidda emabega wa Besigye olowooza ki ekiyinza okubeerawo olwaleero nga bonna basazewo ne bagamba nti kati twerabire kino twerabire kiri fenna tudde emabega w'ono buli muntu nadda ku kyetwandiyise ku ground yes n'amanya nti ni wano tuteeka okutwala obwa MP ani agenda okujja wano kyakano watwagalawo wa Jema okay abajema twagala wa Jema umani MP twagala wa Jema kuwabavubuka twagala wa Jema kukino ne wanti kati eno area ya Jema NT ntiye wali tuweza okubeera n'amaanyi nti mugisha muntu avaawa nti abayisingiro kyoke tusobola okujjayo MP ntiye tusobola okujjayo abakazi ntiye ne mu strengthening ne manti kakati awo tujjayo babaka wa parliament batano bonna ba ANT tugende Kasese wano amaanyi wa people power oba wa FDC nti FDC nchoke oba otegera kyakugamba wallahi billahi tallahi Museveni nasigala alwanyisa opposition naye nga talwanyisa muntu omu mu opposition tasobola kuwangula kalulu ka 2026 naye bonna bagenda kubeera ku list y'abano beerayo mu bakyankalanye temubakkiriza kwegatta mubeereyo mu bakyankalanye enkiiko bwe ziba zitambula bulungi nnyo mu kaseera nga bwe kati muziiwe musabe ebitasoboka mugambe nti no kati ono yaba abeerawo oba ntegera kyenkunyonyola kati bano bazanyisibwa ebyobufuzi bye batategeera ne bavaawo oli n'akugamba kyaze siri munnabyabufuzi naye ng'oyinza otya okuba nga toli munnabyabufuzi ate ng'olya ssente za bannabyabufuzi ate n'oyagala ogende mu parliament obanje copyright kati onoobanja otya copyright ng'olwedde copyright yo ogitunze ogiriddemu ssente omuntu tasobola kugaadinga by'okoze by'olina utasobola kubiwa protection ate nga kugamba nti no jangu kuweeyo omutwalo naye lwokuba masiikini mu kintu ekikyo mosobola okugaggawalira abayimbi leero tubawadde obudde kiteddi tetuukwate ku Bujjingo Teddy ameze Bujjingo gwe gwadde omulama gw'olwaliro naye njagala okkirize wamala essebo Teddy tumukole omulundi omulala kkiriza obagaana tumukole omulundi omulala kuba kati bwe ngattamu Teddy nja kutuuka ekiseera programu ogisalemu ate nga sigikomekedde kinduma nnyo okusala programu nga sigikomekedde kati ngambe bwe nti Teddy ameze Bujjingo omanyi Bujjingo nalabye maama wa Bujjingo ngazze omanyi nomubi yono omusajja egenda kunyumira soko ndi kukano wakawulidde kanoza tunnakawulira nga kyekimu ne kiri eri kyetwawadde twogera kaakano wano mukulu yadde wano ng'alina obubaka bwo mukulu alina obubaka bwo wano paka kuwulira bubi paka kukola kutya paka kuwulira bubi ennaku zino twafuna ogubinja mu Uganda baguyita oba paka kulumi oba paka kulaba nnaku paka kuwulira bubi gw'abannayuganda bannaffe gubinja gw'abanyi banjaga baguyita paka kuwulira bubi akati paka kuwulira bubi oyo asobola okwetamya obulamu gubinja gwaba ate mbadde mmanyi kati wumba ku bakulu baneeno kiki kyolaba mu maaso omwaka guno gugenda kutambula gutya zino zonna tuzita are they diversions biki gravity era avuddeyo agira busemiti yakibenda simanya avuddeyo nti gavumenti ekoze nnyo abayimbi kaakati batutandikiza omwaka kutulaga nti Kyagulanyi ye byaliko naye afuna ssente ze naye ng'agamba opposinga gavumenti message ki gy'obalekera message eri bweti
eri abayimbi bonna. Omuyimbi atunulidde ssente za gavumenti ng'alowooza nti nno ze zigenda okumugaggawaza. Afaanana n'omuntu ayagala okwefuula omuddu ate amale asabe kye bayita obwami. Yalukolosofa nnyo. Omuntu nga oyagala okufuuka ow'obuyinza era ow'ekitiibwa ng'abayimbi wandigaye nti baagala nnyo obwasita. Obwasita bw'abayimbi tebuva mu kusabiriza nga bo bwe bakifudde olwaleero. Gwe bayita sitadomu y'omuntu yonna eva mu kukolerera sitadomu eyo. Stardom comes with another ingredient gye bayita respect, ekitiibwa. Teri muntu agenda kuwa kitiibwa ng'omusabiriza ne bw'oba oyagala otya. Omuntu gw'osabiriza asobola okukuswaza paka nga n'akatiibwa akatono ennyo k'obadde osigazizza kakuweddemu. Awo n'alyoka akuta. Abo bonna abakozesa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kaadi yaabwe ey'okugaggawala mbakakasa nti mujja kwogera ebigambo bingi, mujja kukola projects nnyingi, naye eky'omukisa omubi ye gwe mukolerako project takyali ku level ya muyimbi nga bwe nogamba nti alinda wanaayimba egindi bamusasule. Robert Kyagulanyi Ssentamu yava mu kitwandise constituency ya music industry n'agenda ku kyetuyita global industry. Nti olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'oyagala okuteeka mu ntalo za kiriniki ekiruddu aba yaakava ku nnyonyi ng'ava mu Amerika ng'alina invitation emuyise Belgium mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze. Abatanaba kuva ku nnyonyi e Belgium ng'alina invitation emuyise Belarus. Abatanaba kuva Belarus ng'alina kino. Azin akaseera kano mu kaseera kano wabona ogamba nti level ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okureyakitinga kuuli Tom, Dick and Harry egenda kubeera nzibu nnyo era muyinza n'okwesanga nga ebintu ebimu tabibawaddeeko budde kuba ye abagamba ebitalina makulu temukola ki temubiwa makulu. Abantu abagenda okuvaayo babateeke mu layini beebo benakuyitidde ba lawyer ba social media oba abalamuzi ba social media oba abanyigirizibwa omuntu wa wansi oyo. Era nsuubira Juliana Kanyomozi bwe yali alowooza olwaleero si bw'alowooza. David Lutalo bwe yali alowooza ku bantu olwaleero si bw'alowooza. Mukimanyi yajjayo ne concert ye wadde nga bagamba nti no ate wadde olukuŋŋaana lwa Naamu bannaye enkuŋŋaana ng'ezo zibeera ku kalenda ya buli mwaka. Kati Naamu gy'agenda okubeera omwaka ogujja already bagenza okuva mu Uganda nga bategeddeyo. Security concerns zibeera drift eriyo yalina okufuna event yonna around that area. So ekyokujjayo concert ya Naamu ya Lutalo olwa Naamu tebakikozesa nga bonoga nti kabadde kaki nti it was a disadvantage. One, ebyo babikozesa abayimbi okufunirawo ssente compensation. Ekyokubiri, abayimbi abamu baba baagala okwavuwaza abapromota naddala abapromota abapya baba bayingidde mu ndongo. Era nga nabo obukodyo bwa gavumenti omuntu nawuliddeyo concert yabadde etereddwamu ssente ono omugagga wa kombucha kombucha bikoze bitya. So ebintu ebyo biwanvu oyinza okwesanga nga tugenda kukolayo programu endala mu art industry eno nkulage nkugambye ekisinga obukulu olunaku olwaleero abavubuka bonna bano kye balina okutunuulira kyekyokuba nti nno bino bye bakola byonna byakuba timba bbola
nenga government yagala kutwala ttaka lyawa ya national theatre nga bayita mu kyetwandiyise mu kibiina ekigatta art ejjukira federation ey'abayimbi music federation yes ati asinga ku gundi ku music ati ali bintu bingi nnyo mugazi nnyo kyokula nti no federation yeyo singa Malema Biriiza abadde active yandibadde yagikubadda mu mbuga kubanga okimanyi nti nno n'omu ku basignatories abali ku federation yeyo ate akola wasale musajja wasale byo bingi nnyo ebya federation future y'abanye okulabula kiri ekintu kimu ayagala okulabula abayimbi ba Uganda kiri ekintu kimu oyo yenna ayagala okuvaako nga muno gamba nti ayagala okugwa akolere Museveni ng'ate anakuya Kyagulanyi ajja kuba yeekoledde tiketi yekka ey'okwejja mu kyetwandiyise obuwagizi bw'abantu ate bandibadde balabira ku BobiWine okyanti BobiWine yavayo n'agaa nti awaayi nze kati nza ntegedde nti abantu balina amaanyi kiragira kye bayita people power yes kuba byonna yalooza ku mbeera ennungi ng'ali ne Museveni n'alooza ku mbeera embi ng'ali ne Museveni n'alooza ku mbeera ennungi ng'ali ne Kyagulanyi oba ng'ali n'abantu abanyigirizibwa era n'alooza ku mbeera embi ng'ali against abantu abanyigirizibwa olunaku olwaleero bw'atabeera student mugezi ekiddako kabaka bazzi ku mutwe so ne Gravity atulabyeko nnyo ali kukikkirira kye bayita ekyebbawalakata Bana ate bawalakata that ali mugoba mutemu agoba mutemu ate nga yeye nyini ye mutemu yeye yekozeeko obutemu Gravity omutujju yekozeeko obutujju agenda kumala aveeyo agambe nti yagobye omutemu yadde ayagala kugoba mutemu Gravity omutujju yekozeeko obutujju Sabakulu bonna abavaayo okulumba Kyagulanyi kati kwandabye like White Bender praising a government nti abantu bannange bagaggawadde mu kisanja kino yetalabanga abantu bagaggawadde bantu bafunye ensimbi eno Aweddewo-Kenzo nabye boogera you don't see their future being bright White Bender ayinza okubanga abadde amookinga naye nga omanyi ebiseera ebisinga nze nkola analysis nga maze okwetegereza nga maze n'okulaba ddala mutima ky'omuntu mwayogeredde ekintu bwe sigenda muddamu lwaleero ayinza okuba nga yabadde agamba bali abagamba nti ebintu biri bulungi nti ate biri bulungi kuba singa bibadde bulungi oba oli awo naawe wandibadde tosabiriza kati White Bender bwaga nti abantu bagaggawadde ate bano nga balinda ssente ndowooza oba okitegeera kya ayinza okuba message yabadde akuwandala kyekiri kye nagambye nti ye Gravity omutujju yabadde amookinga president ng'amulabisa ng'amuzalaya naye ng'ate yalowooza nti amukola ki amuwaana naye lwaki sikusiibula kangende nkole lwakuba eyagundi ensobi ennyo eya Teddy gye tugenda okuzzaako tebavaawo tukomawo bambi muya Teddy mwegenda okutumirira waliwo omwami eyaŋŋamba muntumirangako nalirabayo mu comments zetwafunyemu eno program gye twasembyeyo okukola yes in fact n'abantu tujja kubawayoko ku comments zaabwe nalabyemu comments ennungi talina kuwosha maaso mweno egenda okuddako Teddy ameze Bujjingo eyo njesunze nga mbaga wangambye oyina ssebo akatambi ke waguddeko ke wali waterekedda oyina obutambi archive yo wagi kankubuulire kankusomoleko katono nnyo ku bya Teddy ameze Bujjingo Teddy yayogera emyaka ena egiyise tuli mu 2024 kitegeeza nti yabyogera mu 2020 yes oba 2019 naye yayogera emyaka ena egiyise ebintu byonna byayogera emyaka ena egiyise bw'oba ngobadde ogoberera kana byatuukiridde bwe kugamba nti ameze Bujjingo obeera mu kyama eyakaivu wakagyewaako nze sikola programu nga seetegekese so emyaka ebintu byonna byayogera bya happenings biri iti bye tulaba olwaleero
4 years ago. Bino byonna bye tulaba oba Pentagon ya nnyoko oba si ya nnyoko. 4 years ago. Okimanyi nti nno Pentagon olwaleero weeri awo. Okimanyi nti waliwo abayinza okuba nga babanja ku ssente ezaagula Pentagon. Ezaagula ettaka oba okimanyi nti waliwo abayinza okuba nga babanja ssente ezaagula Pentagon kubanga si zonna nti nno zaasondebwa kuva mu bantu. Waliwo ezeewolebwa ate abantu ne batabagamba nti nno twewoze. nayo nkoze bubi leero gravity atukoze bubi. Leka kunsuna teri agenda kutuwoomera nnyo. Oyo mukazi alina Katonda. Naye olinaku nnamba ye oyogerako naye. Munnaye ne we nabeera e Uganda teri okulekawo nga tukyali ku Butabika omulabirako ng'avudde mu mmotoka ye. Saamukubirako simu simukubirangako. Yajjako ne Canada wano naye ne ku kyaki saagendayo naye. Onsonyiwa saamusisinkanako. Simbeerangako wano naye. Eno egenda kutunyumira. So olina bwina akakasa nti ddala kituufu aba ettaka eryagulwa waliwo n'ababanja. Waliwo abasajja baateekako emitwalo gya $, egisukka mu 23. Omanye emitwalo gya $23 ziba ssente mmeka? Mu za Uganda ziba mpitirivu ddala ssebo. Emitwalo 10 bwe buwumbi 3. Emitwalo 10 mu dola za Amerika. Bwe buwumbi 3. Bwe buwumbi 3. Kati emitwalo 2 bwe buwumbi bumeka? Emitwalo 3 mu emitwalo 3 nga ne miliyoni 8. Kati gwe balanti obuwumbi nga 9. Oyo naali omu ate waliwo abalala waliwo yaleeta emitwalo 5. Kati gwenza okulowooza nti Pentagon oli bwavuga nti Pentagon yennyoko ye ku mutima gw'amanyi. Tonsona gundi wonoogambira nti nno naye okutereza emitwalo 10 tegiba gundi bukadde 3.6 oba 3.7 awo. Nakwata. Yes. Eri ayina kubeera miliyoni okuweza akawungu. Yes, Oli mutuufu. Mbadde ngamba Nezo zeetwa. Ojja kumpa gundi eba ne kankwagalize obudde obulungi tunaakwatagana eyo egenda kuba eyokya. Tugirinde ddi? Oddamu okunkyaza. Akuuma atakuumira mpeera ssebo. Weewaawo. Omukulu Aloysius Matovu Junior eno gyatulekedde olwaleero. Omukulu atutegeezezza agenda kuleeta ate ekyenjawulo. Naye mbeebaza okubeera nga mubaddeko ku mukutu mu programu ey'olwaleero. Gwalina business yo nga weetaaga tugikulangire. You need to advertise your business. You need to have it known. You need to increase on your sales. Yes. So okubeera nga tugikulangira ku miwendo emisaamusaamu ku mukutu guno gwa Uganda Eyenkya. Ku namba kojja okuyita ezo zennyini z'olaba ku screen yo kwe tujja okubeera nga tukwataganya. So okuweereza WhatsApp oba message oba okukuba tiimu yaffe radio okubeera nga eyogera naawe. Naye tubeebaza obudde wonna bwe muwaayo data and everything ne comment ne mussaako ne reaction. It really instills us to keep moving n'okwongera okukola ebyo byennyini bye tulina okukola nga bannamawulire no tucekinga nammwe kennyini. It's really worth it okubeera nga mukikola. Tetujja kusukkawo wano nsigale nze muzukulu wa Gabonga Moses Wamala
nsaba tukwatagane ate mu programs endala eziddako. Ne woina feedback yonna or anything, you can leave it in the comment section. Oba sinakindi osobola okututuukirira ku namba zaffe zennyini ezo z'olaba ku screen yo bwetujja okubeera nga tukwataganira. Programu zino tuzikola n'ekinyuso ekyokubayigiriza, okubasomesa n'okubawabula ku ebitali bimu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, era ebirowoozo ebyo by'owulira biba byabo bennyini ku mukutu guno abakyazibwa, so si abo abakyaza oba abaddukanya omukutu guno. So buli omu independently tukkiriza asobola okubeera nga yeeyogerera nga ssemateeka era nga eddembe bwe lyatuweebwa omutonzi. That's why we host different people ku mukutu guno, era tukkiriza programs zikyusizza abantu ab'enjawulo, era tubeebaza mwenna abasobodde okubeera nga muteekesa mu nkola ebyo bye mulaba nga ddala bituufu, era bwe mulondamu ebituufu tukisanyukira naffe. Naye ate tetugaa nti ffe abasinga okutegeera baffe abasembayo okutegeera, era tetukulagira nti tukukaka ekyo ky'olina okubeera ng'ogoberera. No, osobola okukola wise decision in regards to ebyo bye tuba twogedde n'abakulu bye baba bateesezza ab'enjawulo be bandeese ku mukutu guno ogwa Uganda Eyenkya. Kale mwongereyo okusubscribinga, obubaka bwongereyo, program zigabane n'abalala ozilikinge, ate era okujaagala n'okujagaliza abalala n'okugigabanya, okugisaasaanya kyongera okutuusa message eri abatagifunye n'okugibunya mu nsi yonna. Kale atakumire kumata kumira mpeera, tunakwatagana omulundi omulala. Ye Katonda kuma maaso moja. Uganda Eyenkya.